Mwabana mwe mulowooza ba manufacturer ba Uganda tebatukoledde ng'ekyali ku China town e Lugogo. Bana mwe batukoledde. Kino kye kisse Uganda ne products zaayo. Toyinza kukwata bintu bya makulu bya billions and billions of money ebiri mu love n'okwagala kw'abana Uganda n'obiwalangisa bawemuzi. Salimu sale. People have been supporting goodwill Uganda products by Uganda and sell Uganda. Naye toyinza kugamba abantu bawemula abantu kuba influencing kujja musomo. Teriyo kintu kirimu makulu kirangibwa muwemuzi. Abantu abali genuine business people bakuba batya amaaso ku bantu abadde bawemula abantu ekapeeka. Chovala banze mbabulira Uganda ina products ennungi, Uganda ina ebintu ebyebbeeyi naye ekibise ye finishing. N'okwata tayiro za goodwill, n'okwata ebikopo ebikolebwa mu Uganda, abantu kituufu babyagala fene tayiro za Spain twazivaako. However much nti ze zisinga obulungi, ziri durable, ziwangaala. Tayiro za goodwill ne products z'ekapeeka tubadde tuzikozesa lwakwagala Uganda. Ne toyinza kutukutula mitima otyo. N'otumaliriza nga bawemuzi. Abawemuzi kani those fools prove us nti waliwo yali asibye ku tayiro ya goodwill mu nju. Waliwo ayina wasula. Waliwo adayina ekikopo ekikolebwa ekapeeka mu nju ye wadde toilet. Can the fools tell us what is happening in Kapeeka? Ng'abaana babadde wana abatwagaza by Uganda sero Uganda. Abatulaga products za goodwill. Abasiba tayiros. Abaana bakola construction ku internet. Ba influencer in that category. Gwe notwala abawemuzi nti baba batubulira what is happening in Kapeeka. Nze kiri mu furu yenna nkivaako ku lw'obulungi bw'omwoyo gwange. I can't entertain any product which is advertised by a fool because at the end it will be a scam. Kyenkubulira omuntu atalina wasula angamba atya kuteire yokozesa mu nju yange. Awemula abantu n'okuta obutambi bw'abawalo bw'obuseegu. Bwe nongamba nti olonzeyo that fool to influence us to go to Kapeeka ku musomo. Salimu sale dekera okuzanyisa emitima gyaffe. Tomanyi bwe twewaze tayiro za China na products z'aba Spain ng'ate ze zisinga za Uganda obulungi. Okuwagira ebya Uganda tukikololwa mutima na kwagala nsi yaffe. Ne toyinza kutu influencing sabawemuzi. Kwa ndoze fools prove mije basula. Waliwo asobola okwaffordinga tayiro. Waliwo ayina waka owa construction yagwa mu Kowel. Tebaliwo wana abantu. Why did you left them? Lwaki mwalese ba Cyrus n'abavubuka abalala wano abatulaga how beautiful tayros za Uganda ne toys za Uganda ne products ze Kapeeka. Not all fools to tell us when is the musomo ogwaba business people tutule wali tukuba amaso kuba wemuzi. That can't happen. Ate mulowooze moroka ya sira price ene ya surprise sigisanze wa Kalungi Motors wali ku Pine ng'eparkinze erinda mulala mitwalo 10 olunaku. Ne bana mwe mugenda kutwabya emitima. Ebyo ebintu bye mwetega bantu mwe mugenda kutwabya emitima. Abaana abobuwala buli kimu kati mukyetuusaako. Surprise muzeekolera ne weesuula n'eddalu n'ogweri n'obanga atabimanyi naye nga n'akufuuyira omulere gwe yamusasudde. Nojja weekubye emizimu ndi bakuwadde emmotoka naye nga ate gwe yagipangisiza. Tugenda okulaba emmotoka amannya g'erimu nga ga bondi. Bondi ye yakuproposing the bondi ekwana. Bondi ekwana. Ate mulekerawo okola ebintu ebyo. Sira price mulekerawo okola ebintu ebyo. Mugenda kutukutula emitima. Nze nalabako omuwala yasanga omusajja mu takisi tamanyina gy'alaga tamanyina mannyage n'amupangisa amutwale ku mukola muweese kitiibwa. Oli yasanga kuno omusajja ku TikTok n'amupangisa muweese mbakadde b'ekitiibwa n'amuteeka mu buli kimu kyonna n'omutwalo gwa maama gwa taata n'ekkanzu ya taata n'enkoko z'abako. Mumumanyi yatundanga matakasima bye yaddamu. Kati bwe mba mutuuse ku sseeri eryokuba nti muvudde ku kutwala abasajja ku bukole mbateekamu essenene mwawukana enkya. Nemutuka n'okutukubya pulesa nti kati mufunye entambula. Bantu mwe mugenda kutukutula emitima. Lwaki otuukaawo? Buli kimu okukyemalira mulinda akaseera akateeketeeke kajja. Yesu ayina akadde kammwe lwaki mu papa? Abaana tebakyalinda Yesu. Surprise bazipangisa ne bazeetega ne beekubya emizimu ne batusanyalaza emitima ffe ab'emitima eminafu. Ab'emitima emibi. Ne tuzimba. Fabali kubigerenga tuli ba beautiful girls abalinda abasajja okutugulira ne tugwamu omwoyo ne tuwanka kati moroka eri wa Kalungi Motors parkings erinda mulala era bwoba nawe gyolingo yoli omugaga ayingiza lunaku obe moroko gitwala mikolo gy'abasamize obo gitwala mu bujja kwanjula obo gitwala mu chachi kasita yayingize 10 y'olunaku. Baganda bange gatuvudde mu byokwetega baona abawala bye batandise okutumikubya emitima pulesa. Abastaff ba Uganda Limited bakwetaaga gwayagala ogenda ebweru nga passport ogino bato girina. Bakugamba sente zo teeka munga ka visa kakuli mu ngalo. Ku noti 7 noti nkaga 7 ogenda kuba bafuna buterevu oba noti 7 Betaaga bawala n'abalenzi genda kukola ku bisaawe na mahoteli gye emirimu gye bayina. Ba waiter ne ba waitress milioni 2 salale
bakirina abalenzi n'abawala miliyoni 1.5 ate beetaaga ne ba Erepa e Dubai. Mukimanyi bulungi nti Star Favour yakwata contract ey'okusavinga abakozi ku food points nga KFC singa bogirabe Saudi Arabia era abana gye bali bakola emirimu ku salary miliyoni 1.5 miliyoni 1.5 genda yokole interviews ogezesa omukisa go bagambe nti brand ambassador wa Calvin Kayanja yansindise ono buli kimu kigenda kuba kitambula bukwakko naye nga mwana muwala sira price nkutumiddeko yonna gyoli mitima gyasula gitwewubye naye nze nzikakkanye nzikiriza kaninde Katonda lwalinjija ku bigere kuba olaba n'aba surprise moroka zazzeeyo dama company kati sira price nakutadde obulako kimu kutwala musajja mumalo okwekubya ebifaananyi adde gyalaga dunia obeerawa ennaku zino obeerawo nga nabo obeerako nnyo Balista Timo bagobye mugobe e Malaysia babadde bagenda mukwata batise mutike era tasobola kuddayo nkusiba ssente e Malaysia nga nonayo ki kiki ekyamudeportingisize Malaysia yagenze nga yeeraga nti alina amaalo omuyaya alina amaalo laba akwata ekifaananyi ky'omusajja kumbe mwana gwakute badde baze kulambula mwana wa mugagga ng'akwata ekifaananyi agamba mulabeeyo eno simanyi alina wengeja muyiseemu simanyi kinakwa ekifaananyi nakipostinga kamera ye yamuleetedde obuzibu kamera essimu ye yamuleetedde obuzibu Balista Timo mu deporting atuuse leero n'abaana b'e Dubai lwaki tebaggwamu maalo nange simanyi nange wadde ndi wine swa kola maalo oyo mwana yalaze amaalo Junior mama omwana yalaze amaalo n'agamba mbu bamuloga mbu beegomba essomero lye no ssomero ki store ndabanga ssomero ki lwe yalaawo talina na ssomero naawe asomesa mu kasitoowa nga kali akali ewamwe kakafumbiro kamwe kemufumbiramu lyayita essomero mukazi mugagga mbajjewa nze ogamba balabika sirina Young Boys Married Association tukufuneyo ki madamu awo balabika Junior balabika munteke mu kibiina ekyo mpitira bazze mukama wa alabika yakututte nuli bakuba oluyiku live kati mukama wo yo yakuba serembe ekituufu okola ki banange emirimu gy'omuddungu kasigale Uganda ndi akatono kati baba akubye tuli bamusabula oluyi why are making noise kikazi kyali ki Nigeria namwe mubonyebonye nze sidda kata na Dubai kyenalabako kyamala nali sirabangako nsi muntu watambula ng'ava omukka mu kabina nze ndi munene ndi musafari n'amasavu neekalirire Dubai over what sijja kujja kata mpite ewalala n'akulaba ngoze siridda tunakweka musenyu n'omusenyu era gwokya nze eri ensi sigirabangako omusana gwanjo kyamabina ne gavaamu steam nalinga ali mu sauna nga kiki ennyo muganda wange sijja sidda Dubai sidda muddungu wano donizera yantwala nga byakusaaga ntuuke Dubai ndowooza balina bye bookye okumpi nembuuza Balista Timo nembwa Balista is there chumuni around mbwe weza weeri morova nsi ekyeyo kyakusawa nyezi ekiro bwagenda okukya ku makya nga ninga ali mu steam bus nentambula awo okuva Banias mpaka Deira natambulawo era tugende Dubai nga toshevinze ojja kwata omuliro era nze buli muntu avaano mba ogenda Dubai omani kata yengira makansi osale you'll catch fire siridda Junior ogamba otya nga bwe wandeka wagaana okujja okunfumbirwa nina ssente zange. Are you ready? Madam manyize ndi straightforward. Oni monsiki. Ndi wane ettaka onojja nakuyita dda n'ogaana. Obyononye. Tontwala ttaka wali kiresa gye tutalina matu kiromboye. Gwe siba oyagala lumboye asaddaakire.
Kiro kirumbuye kitalina mapito kibeera ttake. Madamu gyoyagala ate nzije nfumbirwe. Mukazi gw'olimu amagezi. Gwalabyeko lubaala aliraana ekkanisa. Singa tutaddemu kigambo ttake. Oyagala ninaane lumbuye, Kajubi Fred lumbuye. Nze nagaana okumanyira mukazi gwe era ne luli wankubira. Mujuniya njagala ojja ofumbirwe ettake ne nga nsirira na lumbuye. Leka lumbuye mutya.